bali bagendera okwanika bategedde nti Mutesa yafuga biki Obote as a prime minister eri yalaba bubi tunafuna yawulira ensango batufuga batya era ekiri abaganda batu ovaako kolo bakuyambye bakujja erimu gye mulire bali alina pena sebo nera ne Museveni agezezza kuba ne mawu I have now I'm a minister I can now eat with Museveni yes ni abantu abali bubi twatuukeyo ng'abantu bali bubi obuze naye abanyaze follow ntuba Buganda gotu bululi oyo omusajja kataliyo kabaka wabo wabaluli yali akola ali mu carpent ne bagundi babirungi nga basalambaawo izitiibu mugenyi bayina bamu wabaluli kabaka wabo yali wali ng'avuga kagaali nga mulaba wali batuzimba factory kati waliwo abanyala they follow ntu Buganda naye beka kimeze takkiriza wali bamwamamba nazikalesezibwa tajja kucrossinga wano sabanyala gwe beka kimeza abadde omujasi wa Museveni gwogana kabaka ogenda mu matwaleke kati waliwo omulala Obote bwe yajja wana Baganda Amini abaganda Obote yatwanoga egudu Muganda kimale ziyongedde kati omuganda waali Obote Muganda waali bwavu bwe mu bunaku bwe where is Mr. Obote military doctor ali akokolo kakati ensaalwa nereeteebi paka President Museveni bwe tuzze wano okuwamba olwokuba it was an order directives omusajja mulina omuddiza ebintu bye era muze obwakabaka kuddira obulange amagye ne gavaawo ne gadda enguya olubiri amagye ne gavaawo ne gagenda ekakiri sebo olubiri lulu ng'abantu babiri n'essaawa zino Makindye barracks ttaka lya kabaka era tusasulawo biliyoni 2 buli mwaka Makindye awo olaba abamyufu ba ng'otaddemu omuteganswera kuno n'ekooti yange bwe nti gono etabino mbate simanyi twali enfudu luwero tebikyakola wano ewaka okunzita nze fali kabaka wa era wano eggwanga Museveni yasinga okutya Baganda bapulezidenti abayo beggwanga bazika baba bazika makaga kiba kitegeeza nti olaba nti waliwo ensonga ennambulukufu nti eno gavumenti eyeetongodde mu bika President Museveni olabye ejjuze ababye city Masaka city ate terina sente zi abantu baliyo bakaaba abadde sinenge sente zikolera ate bazikunganya bazijja ne zigenda kazanyirizi okay naye kati wano Buganda government erina ebika. Alright, banafu mwena tumaniriza ku program funako lwaleero mujja kwebuuza lwaki baseekagala ababiri bataddemu amakanzu era temwewunya lwaki omanyi yatwebaza obwakabaka bwa Buganda nti bingi betugidde mu Buganda naye ng'ate nga twava eriyo nagye twava abamu bagamba twava eri mu ab'obusa ababunya obusa abamu ne tugamba twafubutuka eri mu nsozi abamu ne tugamba twafubutuka eri mu nnyanja abamu ne bagamba bava eri gyonna gye baava naye lwakisa kya Katonda nti olunaku lwali kwe tuli okubaweereza ekituleese olunaku kikulu nnyo nga twetaaga bagamba naye ate nga bwe kiri nti ekigambo independence kyatandikira mu Buganda nti Buganda yasooka kufuna obwetwaze then ne Uganda olunaku lwaddako nayo nekola celebration nga 1962 yo obwakabaka bwa Buganda ne bukola independence yabo 1962 nga 8 simanyi balwali lunaku ki nange simanyi emboozi eno yonna twalali tugijja abantu ba myaka nga 8 eyo abatusinga okubitegeera ennyo naye ate naffe research gwe tukolako tugamba Sgt.Gitta gende kuleko research olabe independence tutegeeza kinaddala mu bwakabaka bwa Buganda independence kyeki mu bwakabaka bwa Buganda ate kyatandika ddi lwaki biri bwe bityo awo ntera okwebuuza Uganda is a net Buganda tuliwo bintu nanja bya mirundi ebiri waliwo nation and nation nti Buganda nayo weri nsi nga yetongodde ku lwayo naye ate
waliwo abayingirawo ne bagijjako eddembe lyayo. Obwakabaka bwa Buganda kiki mu kucelebrating oba mu kufuna obwetwaze bwayo? Lwaki kyali bwe kityo? Lwaki naye Bunyoro teyakola independence yayo? Lwaki Bukusuga teyakola independence yayo? Lwaki Bugisu kyakola? Nyate Buganda neyakola independence dede olwaddako ne Uganda nayo nekola obwetwaze bwayo. Mane bana Uganda natubalamusiza ayisa abasajja kabaka akola atya? Ayisa abasajja kabaka awangali wangala era wangalira eddala. Ate n'abagereka akola atya? N'abagereka maama naawe oyo beerawo ddala kubanga awatali maama waffe n'abagereka. N'agerekereko baka Buganda. Gerekere bwakabaka bwa Buganda. Ne Bunyoro tugamba bati Bunyoro anti kati Bunyoro wamwe simanyi. Mulukira basai bagamba hangiriza wama akadaga ne bagamba kyabazenga agongomale ako kikyotegeza kugamba anywere ekikonge bwokyabo walino amumolimoli yakola ati mulimuli abagisu abateesa abo akosaaka kwata tokakene mu banaffe bana ababalije aba gundi kabaka Gashonga ngagamba ati Gashonga basangibwa mbala yeah. Gena masoba gamba batya kati Ruhanga kabaka obugabe ese butuuleje bwe bagamba yeah. Awo sijja kutereza amasika projecting butuuleje era mwabatulaba era olunaku olwaleero nti kino kye twambadde kino ebyambe bitwambaddeko olunaku olwaleero bitegeeza bingi naddala mu nsi yaffe Uganda nti oli waaviirayo nayambala ekkanzu kirina kyekitegeeza mu culture ekitiibwa omuwa ekitiibwa omutandikira wasse ate ono kikyogenda okulaba naye ab'ennaku zino ne bugomesa bapapaliza naye nga ome bino tubinyumyako tugenda kutandika sikigula luggi nga tugenda okutandika program mwabatulaba those guys are watching us will ask how come we've dressed the way we've dressed today, but it has a signal what it means all over this globe, especially in Uganda. This is a sign. It's not a sign of Buganda, but it's allegiance, respect. Yeah. Bobo genda kwogera ku wakabaka ba Buganda. Oyino kwiga mnokwero mwetwaza. Sajja rademu muteganswera. Yeah. Naye bintu. Ne Sgt.Gitta musika avuddeyo muteganswera kutaddemu. Ba biri byali bya tutwalira kutubuzaabuza. Naye kati obwakabaka danze anjogera kabaka ngo mutebi. Awo mtabuka. Ngati tugenda kwogera ku bwakabaka bwa Buganda bwe bwasooka okufuna independence ennaku z'omwezi nga 8/1962. Then the Uganda at large ne celebrating ennaku z'omwezi nga 9/82. Kati essaawa zino bagenda ku celebrating emyaka egy'enkaaga ne Buganda. N'ekiki ekyo, what's the uniqueness okulaba nti Uganda ya celebrating yasooka? Bwena tubalamusiza ebika byonna ebya Uganda tubalamusiza bange bika nanti ze demulanga sisi na chika amanya gange nze Gitta Musoke wedira chi soka omaika tutandisa sokola nye tamba mu musajja Muganda ngomuganda nze Gitta Musoke nesebo neddira Nvuma omuziro gwange akabbiro kati Nvuma kasangibwawa Nyange. Kitange yali Francis Gitta Kasiri yafa mutwalo wa Museveni. Mama wange ye Gertrude Nanyonga omukazi eyali yeddira ennyonyi naye yafa mutwalo wa President Museveni. Essiga lyange lisangibwa ku Mutala Gitta ewa Kasiri endangabo. Omutuba gwange gusangibwa Entanzi mubwa ewabanoba. Nva mu lujja lwa Gitta Kasiri Francis ebase emikadde. Ndi musajja wa Nvuma, ndi muzukulu wa Antonio Gitta yali omulamuzi wa Kabaka Muteesa. Ebase ekiziiko abaye basoba agalamidde ekiziiko olw'emitiyana.
ndi muzzukulu wa Loni Mukasa yeebase ebumbajje mukyalo. Ndi muzzukulu wa Yakobo Gitta yeebase mu Lukonko Kyaggo. Tubimalayo bana. Ndi musajja wa Nvuma, ekika ky'Envuma omuziro gwaffe omubala gwaffe guvuga mpadduka aliddayo ebukyadondwa. Mpadduka aliddayo ebukyadondwa. Ndi musajja munna Kyaddondo. Kyaddondo kyekiringanga ekibuga ekisooka Kabaka mwafuira. Ndi munna Kyaddondwa. Ffe abasajja ab'Envuma ffe tutema omuggo gwa Ddamula. Omusajja oyo gumulaba Mayiga Katikkiro gwakwata Ab'Envuma tugutema okuva mu kibira kyaffe eky'Essese. Omuti ogwo bwe gubanga Kabaka tagulina ogwa Ddamula, Uganda teriiwo. Ffe abasajja ab'Envuma ab'Etteerya Ntama tetufukamirira Kabaka. Ab'Envuma Tumukwata bukwasi. Ero teriwa ffujjo. Anti ffe tumuwaakira mu Buganda. Tuba bamuzanya ab'Envuma. Tetuli lwangu. Kasiri gwanga yandekawo. Yali eri Ntama. Nolwekyo tuzza olunaku lwaleero nange mutabani wa muzzukulu wammwe Gitta Musoke nsooka ne ab'Envuma munna gye muli. Luno olunaku lukulu nnyo kubanga kino kijja sigala mu likodi. Kuba tuvuddeyo tulage lwaki obwetwaze bwa Buganda bwatandika nga 8 era Buganda lwakuba bano bannaffe tebakyala kintu Buganda era kibawunyira ziizi ne basaba bagamba central government yo badde okimanyi nti nno omwala gwa Nakivubo ogwo saidi eno yonna eno Buganda kati capital city kyovola baamini yali agambye capital city egende Nakasongola as a center of Uganda. Okay. Nze omaliriza okulanya era webale nnyo mwabala program temungamba naawe lanya nze genda kulanya mu kigambo kijja kumala bajja kitwala. Nze ndi musajja Munyolo Lugido Kabalega nza jjajja wani nze jjajja wa Buganda era bwe kiri omukyala yazaala yava Buganda. Kakati mwinakye muneetaaza maze okulanya nze jjajja wa Buganda wonna nziikibwawo bajjajja bonna bagalamidde wonna maliriza okulanya amanyi abalange tetwala bigambo bingi wengenda okutandikirawo lwaki obwetwaze bwa Buganda bwatandika kuva mwezi Buganda atona kugenda okamujjuka muzekamu ekituufu nti omutanda tali bulungi omutanda mulwadde naye tetumanyi kiki ekirimu ate kyekiddawo. Katikkiro Mayiga oyo ebibuuzo byonna biddawo era nze nsaba Uganda baagala okumanya Kabaka waffe ali mu mbeera ki owulidde kubanga wabaawo okugamba nti bamutuuseeko balaze mu bifaananyi ku TV ya BBS ali Bungereza ali wano naye byonna ojjukira wano Katikkiro Mayiga sokanagamba tali bubi ali naye musajja agenda kulabikako nga yasiima endabika ekabya amaziga. Naye kakati Buganda eyaffe ngaffe abasajja Abaganda abalala gye bawunyibwa ziizi bate bakyala kigambo Buganda. Oli Muganda Buganda okugamba nti oli Muganda ffe ekintu kyajja okuba Omuganda kuba twasembezanga buli omu bakitaffe bajjajjaffe basembeza tetwayawulanga ebayita Omuganda. Kigambo ekibuzo kizimba ngenda kubuuza Obuganda kyeki kyatandikirawo kitandika mu ssabo ekyo ffe twakuŋŋaanyanga buli enzija zaffe zakuŋŋaanya empya si enzija empya zakuŋŋaanyanga abantu Abaganda abatali Baganda abatali ki kyobulaba Kabaka Muteesa olubere byendooza
yasembeza abanalwanda era abanalwanda bakimanyi nti tabakuba muteesa ndoza bandifudde ne baggwawo kwepulabo n'omukulu Gashumba naye ng'afuuse ekizibu ate nga musajja ate atabula bintu bya atabavandimu nti ya brotherhood nedda dde n'agenda atandikeko ensi ye anti Kagame yabagamba atajja bujja nkutta atajja bujja kyolitegeeza lwatwali tugenda nga tutwalwa ejema n'abanalwanda Kagame ayingire n'abagamba waliwo n'abagaana okugenda mu magye bamanyi bwe bali lisiti nanze nalimitireka bw'oba wagaana okujja ng'ogolowooza kati tumaze okuwamba ate olyoka ojje manya obulamu tebuliyo ate tojja nga genero tojja nga brigadier ojja nga omunalwana naye omanya why on the other day you refuse to come lwaki obuukira yajja kumukeeka kwegamba obuukira kigaana kimu mu mwezi wano bwe yali eza eddagala lyaguni yagamba ati twali eri nga muli wansi wa bitanda mukola muli ya sosoyi kugamba ne bwabba ez'eddagala akole ki yalwanira ekintu ekyo ekyokubeera okubba edda sente z'eddagala eza gavi Obuganda bufuna obwetwaze nga 8 Uganda Independence on 8 October 1962 bendera bweri then ne area Uganda central government naye efuna obwetwaze bwayo nga wenda kitegeeza ki Buganda yali government era ekyali government lwakuba nti bagifa ebyani bakuyitize a government ena ba minister ena katikiro prime minister kubanga eri eriyo Nabbanja Musafina ena eriyo Mayega Peter Mayega amawanga government ziriwo bbiri lwakuba bano bannaffe obwakabaka bayagala okubujolonga it was powerful era olaba wali Muteesa bwe bali bagendera okwanika bategedde nti Muteesa yafuga biki Obote as a prime minister eri yalaba bubi tunafuna batufuga batya era ki ekiri abaganda batu ovaako kolo bakuyambye bakujja erimu gye mulire bali alina pena sebo nera ne Museveni agezezza kuba ne Mawu I have now I'm a minister I can now eat with Museveni yes ni abantu abo bali bubi twatuukeyo nga abantu bali bubi ne olaba Obote I mean you go and attack Lubiri Obote yali in charge of command yali prime minister mu bisembo ne president Obote Muteesa yali prime minister naye nga yayagala ye yaba amaliriza buli kimu yali akola ebintu nga tabuli omukama we kyamugamba akinyooma we nagamba oba amagye gaali mangi mulimu abakyoli mulimu abaki Obote naga I will use my force yeyakozesa amagye dalabe omusajja bamwangangusa ate era Obote nakozesa era abantu abamu mu famire z'Abaganda bagende battaani omusajja adduse omukazi yafudde nno juzi yasooka neyekweka n'abakoozi wane gomba gomba waliwo akafaawo gye yasooka neyekweka nga bamunoonya ng'empiso babanoonya Kyagulanyi nuupu esaazi nokugenda toliwa nuupu abantu batya kati omukazi naye bambi yafudde n'abakoozi omukyala ayo wumula mirembe naye Obote kyakoma ku ekyo era n'alabayo famire emu eyaseka nnyo n'afunamu omuwala agende amukwanira eyo Sekanyo mityana waali obuba yali abeera awo kiseera ati amayumba gabeeranga awo Kabaka ajagala bonna balina amayumba awo ne jjajjambo yalina amakaawo naye gagenda gati kati era omusajja bamuwa obutwa Kabaka Muteesa naye nga byonna efubutizi lyaki obutayagaliza ki ebyaliwo olulira sebo kyekugambye nti Independence yadde mu Buganda n'eri mu Uganda waabwe mu central government era fitina yeeyo kubanga nabaana baga kino kiba bwe kiti kibe bwe kiti emundu n'evaayo oli muddugavu n'okuba muddugavu mun'amasasi gojja kubeerawo gojja kulagawa
I can shoot you. Era enfuga eri eyabazungu funga huyo bunga kikusanyusa munabere kubanga ndi abakazi nalabye abakazi balaja naye bakazi tetu abakasije babi makomera teba abamu tebalabikanga nakulabika tebamanyi abaafa obaki Uganda yandibadde y'amaanyi lwakuba bannaffe okuzaawo bwakabaka ngene mpulira abantu baga President Museveni yazaawa President azanga bwakabaka ono Queen ono afudde omukyalo ono yakola nnyo okulaba nti obwakabaka buddawo wano mu Buganda government akikola atya abaami bano bagenda mu nsuku President Museveni Kayiira n'enjuba Kalega bagenda baave Nairobi abantu basatu ne bagenda ewa Queen e Bungereza bagenza okweyanjula n'okufuna obuki support Queen ayimirirewo luno olutalo luli mu Uganda luli intaano ekikulu kyabena kugobako obote omutemu era bakulembeza ekintu kimu nti yajja obwakabaka bwa Buganda Queen n'ababuuza naffe tulaba wano ku BBC CNN n'ebiki abantu bafa situte nazijjudde mirambo naye bwe mbanga mugenze mu nsuku mulwanirira ekyo kirungi naye nja tuteeka ebintu biri mu agulimenti era njansooke mbabuuza ekibuuzo kimu ku mwenna muli basatu ani agenda okuba president ekyo nekibuuzo kikulu ate era sijja kikuddamu omu ku basatu oli n'asonga mumula n'agamba oyo Queen n'abuuza ate gwe ogenda kukola kyasonze mwoli nti nze nja kuddayo ewaffe oba ewaabwe wa saamanyaabo nti naye ebyo byonna tubyogedde kitegerekese oyajja kuba pulezidenti kaakati mukimanyi nti omwana wa Muteesa ali wano tukimanyi obwakabaka mugenda buzzaawo nti nakyo ekimu ku agenda okuli mu nsuku agreement neerumu Queen n'abagamba oke nze genda bateya mugongo ate ngezeeko n'okubuulira ensi endala baleme kubayingirira otala mu lulwane era tugenda kulaba nnyo nga tuluwagira nti kale mwami Museveni kwata olupapula mwami Kayiira kwata olupapula ne Queen n'ateeka muki mu fayiro ye mugende mirembe ne badda mu nnyonyi ne balinnya paka naye bwe twali tuli mu nsuko kampeni yatandika tulina okuzzaawo bwakabaka byayogerwa katotono awo naye oluvannyuma ayikomani neza ebyo byakwawula yabulamu kakati wano abaganda bawe bali nankole nedda naye nga Museveni akimanyi ndi obwakabaka tize must tulina okuddawo tutuuka okujja okuwamba era abaganda baali beesazeemu rumazi ne zitandika tutuuse Masaka tulyantonde Katonga kiki naye tugenda kuwamba naye kabaka waffe nga tumulabanga information zitukawa Museveni basali musale wanyi abaganda babuuza ebibuuzo Museveni naga esimu nezivuga ku Rwanda ku London Kenya Nairobi bakonekitiza sebo jangu sajja najja Nairobi n'agenda e Rwanda n'avaayo n'ayingira wano ne bamwambaza ekyambalo naye mumwanyi because the captain eri e Bungereza maje ga Queen eri yakola gali agabali aba Queen bacheru kakati najja bamambaza uniform banange mu talo mu webale mu lwange wuyo ikasese wa mugere masa bajja basa abantu bangi lanze bawagira mutebyawa ngabo nezivugawo bakasiyegwanga abali abakyali gonza basali musale bani okuwamba ne kutoka era ojukira nkutoka hano tumaze okuwamba kabaka n'akomawo oyo mutebi nga ayitibwa Saabataka sikaba Saabataka erinnya libaaso Saabataka omanyi we yali asula olaba gayaza rodi wali bayita amaka bayita gakiwamuka awo wavampererwawo basooka mufina amaka waggulu awali egombololaawo walogombola waliwo ngogera tukakya kigongo kwa mamboga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Okiira woti amaka gali amalungi nnyo waggulu waabwe yasooka okusula Ssaabataka bamu abaserikale bamukuuma n'abeera. Kaakati kubanga olubiri lwali lwafa eyo twekobe gyolaba yali ettibwa mu bantu. Kattiro olaba ku lubiri ngo kati ekizimbe ky'olenga ekinyirira mu waggulu eri. Kattiro twasanga mu buwanga birambo ebyafuna kivundiramu nego bali amajolyo gaita gaba ngo bakuyingizaawo ngodda Nairo Marshal Rubiri Barracks Machine bamututte kireka tolidda mukuli kati twekoberi ali Kattiro era fe twagendamu okucekinga ngo tumaze okuwamba n'okuddanga tuli mu noza tutuukireyo mu lubiri biki nga nekire emizimu gikuwogana twali batirangamu abantu nga monna temufaananika era kati bwe ntuuka mu lubiri awo nenda batweko nga poza ebintu bikyuka wano wafaana wati Republic House eyo gyolaba Bulange kati yali etwaliddwa nga gyegambye oda z'obote ziri bawambiwe babera batya government yawe sebuli state house state house yani parliament yaji ya Buganda government nenge wambiddwa olw'obutamanya obuti yamanya nti no obwakabaka it is a must kubanga okuza obwakabaka obwakabaka lwaki twafuna obwetwaze nga Buganda era kyobuzza Bunyoro Busoga ono yali director wa Buganda Busoga under Buganda Bukabalega obugabe bwa Nkole Geoffrey Gasonga obwakabaka bulu bwa mirundi naye ngono ye head obwakabaka yategeera okuva wa Queen biki muteesa kakati kwe kutuuka ne baga kyabazinga egundi bakabalenga bati bamwitanga omukama wa Bunyoro deni n'omugabe bali bayita Geoffrey Gasonga nga bwe bakabako obuyiwo bino ebyawaayo simanyi ttolo biki loza Bunyoro yatwala ngaawo nabwetyo kakati ensaalwa nereeta eri paka President Museveni bwe tuzze wano okuwamba olw'okuba it was an order directives omusajja mulina omuddiza ebintu bye era muze obwakabaka kuddira obulange amagye ne gavaawo ne gadda emuya olubiri amagye ne gavaawo ne gagenda ekakiri sebo olubiri lulu nga bantu babiri n'essaawa zino Makindye Barracks ttaka lya kabaka era tusasulawo biliyoni 2 buli mwaka Makindye awo olaba bakamyufu babakuba abantu babakuba oba basiba military police ttaka lya kabaka defense ya UPDF ey'amagye esasulaawo 2 billion a year annually awo naye nga kyekigaana amagye gabula ekifo kyabo military police bwebeera mu lugera tejja neekuuma Kampala ezo zonna ze bulanda kiki ennyo batwesiba ku bintu bya kabaka tobimuwe bibi paka kati abangi ebyapa nga 300 eby'ettaka era biremaganye kugamba olaba waliwo effubitizi obutayagaliza fitina era singa talimu kali nti Queen Bungereza Mutebi Bungereza biki era singa batukola Davis singa walaba amasiro juzi wano tolire bantu bafa bameka genda Sabanyala tegyaliwo era bwobuze naye abanyala ze follow ntuba Buganda gotu Bururi oyo omusajja kataliyo kabaka w'abaluli yali akola ali mu carpentry ne bagundi babirungi nga basalambaawo iziti mugenyi iziti baine bamwe w'abaluli kabaka waabwe yali wali ng'avuga kagaali nga mulaba wali
batuzimba factory na Kasongola kati waliwo abanyala they follow into Buganda naye beka kimeze takkiriza wali bamwamamba nazikalesezibwa tajja kucrossinga wano sabanyala gwe beka kimeze abadde omujasi wa Museveni gwogana kabaka ogenda mu matwaleke kati waliwo omulala Kamya wabakonjo wabamba naye yali maji wa mujasi yali Lieutenant Colonel mujasi okay. Kati Buganda batukwa okufuna obwetwaze nga 8 bendere yasooka n'erinnya waggulu nga bali abayita ab'ekitalo tebanafuna obwetwaze okiraba twakitegeeza Obuganda bulina omugaso munene mu ggwanga wano as a tribe kubanga bali abantu bano bajja busi ng'abasenze era Buganda government yeyigiriza central government kubanga eriwa eno president yasooka yali from Kabaka Mutesa eri Obote prime minister government eyaki eyawakati olidde lwabakati ebintu bulinga Buganda bamala mu supu bintu byampalana bintu mulimbu bambega bintu biki ne kubanga oliyanga nti olaba omwala ogwa nakivugo oguveeri ogusala wonna bugabo gusalinga bagutambula bwe butyo paka ekusaya Queen eri this is Buganda nakale kafo wino bali kudembe ako okay okudene yonna this is Buganda government okay ekyo tukitegedde ate n'abakulaba omaze okibanyonyola obulungi naye nga ekikulu kya byonna kye twaleetaze okumanya naddaffe abakatolika mu Buganda naye nga twakiwulirako nga bwesigala ngeri history abantu basobole okusigala nga bakitegeera lwaki Buganda yasooka okufuna independence neyejja mu mikono gy'abalire nedda mu mikono ey'abaddugavuka lwaki kyabidde kati okusinziira abazungu bwe baatuuka wano obukujjukujju bwe baasanga abantu nga bayina abantu baali balina omuliro nga beekolera omuliro mu mayinja abazungu ne bakyewuunya abantu balina eddiini yaabwe wano eyabajjajja nga balagula katonda waabwe abazungu ne baga basajja bano era wano baatubbako ebintu bingi ne babitwala ewaabwe aze kaliki n'ebimu bikyakolera ewaabwe baliwo ebintu bingi bye baatwala okuva wano tebiddizibwanga no one can claim those ebintu bya Buganda wano abantu naga abantu tebasoma nti bibanga abazungu bajja wano baleeta oluzungu baleeta okukola biki baleeteza emmundu z'abantu bali beekuuma nga balina spears abo amafumu ensolo ezo ez'amaanyi biki nga bazifumita abantu balina entalo zaabwe kati bo bayongeramu ezo emmundu walaba entalo za Bunyolo bakabaleega abo simanyi biki simanyi baani mafumu ku mafumu omusha lugezigezi twambalagane abafa ne bafa bana bazoko kwetamu ebyabwe byesasirimu ebimundu byabwe sasirimu era bakyuse ne bayeta eddiini bajja bayigiriza ekigambo nga bali baafe twagala byaffe ebya kalica nga balemeddeko esebyo ndowooza abazungu baali basula lulya kasozi kerulya ekyo olaba ebo tuka olusaze waliwo awo bayita kyakya mapeera simanyi mapeera biki awo kati nga babbulamu ebintu ebyo abazungu basooka okujja mubeta eddiini 1950 whatever now Obuganda bwali bw'amaanyi nnyo amasiro gaabogala kati ba president bazikibwa bakabaka bazikibwa ku masiro ba president abayobeggwanga bazikibwa bazika makaga kiba kitegeeza nti olaba nti waliwo ensonga ennambulukufu nti eno gavumenti eyeetongodde mu bika eze Museveni olabye ejjuze ababye city Masaka city ate terina sente zi abantu baliyo bakaaba abadde sinenge sente zikolera ate bazikunganya bazijja ne zigenda kazanyirizi okay naye kati wano Buganda government erina ebika ezo constituency
kika kyenvuma powerful kumaga joga jogoto gwegambe enkya nti no baagala kuju Mutebi ate esimanyi Museveni yagala olaba abantu bajula amata nga bwe twambadde bwetuti ne Museveni atunabwa naga ekyaka nenyejeetiziruke wano tulaba bakyaya mu bubiri ani Abaganda bana Abaganda amaaso gali gati naaga Abaganda ate neriwero abaafa naye Abaganda bisajja byonna bivaawo ngutaddemu omutega aswera kuno nekoti yange bwenti gono etabino mbate semanyi twali enfudu luwero tebate bikyakwa wano waka obunzita nze fali kabaka wa era wano eggwanga Museveni yasinga okutya Abaganda omuganda omukyusa abantu mutwalo oyogera ekigambo eki nebagamba nze ngenda n'ekyo akimanyi Museveni oli Muganda ndi Muganda Kyaddondo kugamba twali bantu bannaffe basanze okutwawula yawula oli Wankayi biki twali bantu abasembeza abantu bw'ova e Bunyoro ojja mu Buganda before into Buganda no problem bw'ova Ankole n'ojja muno abanako tebalina bitooke beera bajjanga ne balimene ewaffe buli lubaddeyo gwe munakola ebitooke bibiri endukusa zino ento ne bagenda kati ate batuwa emmere agali malungu genda e Buddu Kabaka Mutesa nagawo baali bayitanga Buddukiro Buddukiro kuva e Rwanda Burundi wawa tobulaba otuuka enosanga bano obuusabuusa bafuuka Baganda Kabaka ebyo nayakola bantu bajje ati ebifo byali ettaka liyo ddene liri Baganda Buddukiro Masaka kyali kifo kya kusaka mmere Kibuya awo kiri mu nnimi Lunnarwanda awo balinawo n'ettaka Mutesa lyebawo awo baali bayitawo Yibuye ki bongako Kibuye eyo info wamanyi nnyo era mu abaana abato okufuna history wa Uganda ndoza batamega ku mikutu gyaffe teri tipu gyogenda osanga nga yasomesa history anti kati abantu bali ku byabwe abaana babuze osoka mu masomero babasoma biki n'obuuza naye musoma biki ate Oluganda ate biki tikya Oluganda ate biki naye nga abantu bantegedde history waffe twava wa twali tutya bani abaatuyinza ti omusajja mulamu ofa kino Obuganda bamwana erinnya lya Bwete nawasa omukazi nga Muganda Elia Kalule kati yali afa kino Obuganda owasizza mu Buganda oli mukoddomi waffe naye ate otuliisa akajjojjijjo n'omusajja Kabaka Mutesa n'amutta kiki kye wali ofa n'olubiri n'alukuba ebyo byonna bino ebiwanga ne babyokyayokya mu lubiri byonna nga bafaki omusajja n'afiira eyo ate omusajja omukakwa n'ategeera Obuganda kyekyaniini n'asobola n'okuzwa Kabaka waffe Mutesa n'amuzza enjola ekomewo n'agenda ku masiro n'akuba n'ezisaluti zonna n'azimalayo omusajja bamukolera parade n'agamba oyo was a senior officer Amini omukakuwa era bwe ndaba ngo bavuma Amini ne ngamba naye ate Obote yatuganya wano bwe yafa bakukusa namukukuse naduli nayimira wali eruwero naga teguyita wano nja gwokya era gwayita mu bank mukono bavuga baguyisa mukono liso haji naduli ayogedde si ye president wabo kasinga tulina ba general bamekaawo naduli general Gitta Musoke migadde general oyita wabo nga mudumidde ekintu ekyo awo Gitta Musoke general Gitta nga ayogedde osanga nyimidde wali mu kale oba oyita kiyita wano ajuga ali no ida your excellency there is this General Gitta where is he Indipendence simwe yes comrade Museveni how are you sir ase ugumwana abana abandi bali oketa confusion na atukole tusiati ati balage nti bakatusisa nego abasajja zirabinda bawanda bazi brigadiers generals chi Museveni yina wana abasajja ba captain ngabalinga enjuki gono filma mayinjaga niwe ndaba kati ngaba era kamuzika banga bijanjalo twamanche asini anto bawire ngambe eri ha uri sti
aliwo gawo ne walula gawo egenda okufuluma asi mwana ondebere yoku ezina lyange liriwo andabako ojoko ogwanga iwe yawo ogwanga ogwo teweryanje gwanga muyo ati ekyo mukoko naye ayambala ekkano ekale enkyali sitegenda okufuluma tukyali ku story tubasomesa namwe mutusomesa history ya Buganda negwe atulaba atatuuliriza obadde omanyi nti nno lwaki Buganda yasooka kufuna independence obadde okimanyi then Uganda eryokeddako gwe kikyolowooza ku ekyo leave your comment down there advise us guide us where possible tusobole okuyiga buli lunaku tukyaliko ne mukulu Sgt.Gitta nga twayamuko naye ate nze singa okunewunyisanga omuntu nti bw'ogamba Buganda nti okusooka okufuna independence nenebuuzamuko the road wano mu ggwanga kinasomako bwe babanga banamagye ayali real geno mu culture yali buyo onfuna bulungi bwe tugamba nti tulimu basi bali bakaliba kyekigambo ekituufu kalampenge abo bonna tujagabo amanya abakali amaggwa abo benyini abo bali badde banywa nti Bunyoro yeyalisoose okufuna obwetwaze nabana abantu bakola batya awongezako nenebuuza kyava kuki okujja nti no Bunyoro eyali nantameggwa mu bya culture n'obwakabaka bwa Buganda ebisinga byonna bikoppewo okuvaawo awali omusajja kabaleegaleega abalabanga eyo nga tebazannyibwa era kyova olaba era kyova olaba nti nasomako ku history oli nali bwe nabuuza ti mulwanya muli kitegeeza ki nti bwe baali balwana eyo e Bunyoro emiggo gyaggwako amasasi gaggwako option yasiga yali eki yakwata kutema mulimu ng'akasuko olwo ne bagamba no Buganda balwanyisa ki muli netufunako era katikkira aliko gwe bayita mulwanya muli Semoke. So in other words nti okutogera kuno kuvudde wanewa okuteeka bendera ya Buganda nga 8 wano kirabika abazungu bali engeri gye baaliko omukono gwa Queen ali ne Muteesa ngeri mutaka kubanga ebisinga wano Muteesa yakola nnyo kulaba okusoma kujja amalwaliro gajje emmundu zijje ate nejja amagye g'abazungu ne gabeesinga wano kubanga awo wonna wali kati Kampala bagamba kyava mu kigambo Mpala kubanga byali bisola awo mayuuni biki akasozi k'Namirembe ako ngali wegamba nti na Kivu bali bavubiramu byennyanja ate awo wonna byali kigundi bali naffe tugenza okuwamba awo wonna nga paaka empya weeri awo baza paaka mpya eyo yonna nga biyukiyuki ensiko tuyita omutyo nga babibbi era nga bemwali babbi kati ebintu kati ekiseera ekyo bwetebereza ku Kabaka Muteesa Kampala yali afaanana kyekibuuza bitoogo bikinga bolaba lubigi yozera yali bwatyo mayuuni biki kubukabugagga biki ensolo zidduka awo nakyo bagamba ebisolo byali awo kati abazungu bali abajja muno babeesinga nnyo wano beesi yali wano ate Muteesa ndoza ne balaba osokwana yali mukyasi this man aina nga teri atama ateeka Bunyoro biki yadde entalo zaaliwo biki ne balaba ndoozo Buganda wano as a center kiri akyobola nti bali basaabu Kyabazinga Kabaleega Omugabe Gashonga Geoffrey ondozezeza bali bana Kabaka Buganda Musoke Kyabazinga Gashonga Geoffrey nani ne wabo uzane bagamba nyo kuwano Uganda center deno na be omukulu deni wakaba kugende maso okay
nga tutatera okumaliriza olunaku ate okwawulawulamu kuzze ku bino bano be baawulamu abantu baali wamu naye kyabazinga sibayo obugabe bwa nkole tebuliiwo tekikubasika kati nga tukyali ku ekyo olowooza nga gwe Sgt.Gitta yazirwanako ate ng'omusajja omuganda nga wamaliriza okulanya ne bakutegeera nti nekituufu oli wawana singa Kabalega oba singa Bunyoro Kingdom, Buganda Kingdom, Toro Kingdom, Musoke Kingdom, Teso Kingdom, abamu bonna bwe bati singa bavaayo eddoboozi lyabwe ne baligatta ne bagamba okusinziira ku mbeera bwetinga bwe mukulu President Museveni walikoze bwoti ne bwoti ne butereera ekibuzo kiriwo kiti olowooza mukulu Museveni akyalina amatu ago singa kalukya zonna zituula ne zigamba tukole bwetu bunyorefu kati bunyoro Buganda Busoga Butoro okole state yaabo abamolimoli Eastern nabo bakole state yaabo kati President Museveni obwakabaka bwa Kingdom gyasibwa okutya mu Buganda nebyo alina Gitta kanti nagenda abasosere ne Bunyoro aba batya Busoga kumpi alina yagifuga kuba yagimalamu amaani oyo tuweza kugenda mu Busoga n'Uganda ate guni mwadde ambassador ate abadde kyabazi kati buli wichi what does it mean obugabe obwo yabwefunze yagamba itekawo bwakabaka mwafuddeko naye ayiza okubakabaka nayiza okuwanga ali mukubaka ojjukira obwakabaka bwa Buganda okuddako meeting yatuula ggulu era bakulu b'amagye babeesigyabo baani bagamba no tekisoboka no obwakabaka wana abantu bafugiranga bannaabo amalusu babatisanga emmuli biki Museveni n'abagamba n'abawuliriza ne olwokuba yaliko empiso emifumita akabina n'agamba oda obwakabaka budde ate kati atuza mubiri Kayira bye yabeeranga mu nsiko obwakabaka bulina okuddawo ne bamulaba bubi Kayira ali yapoliticizinga mobilization ya bwanoonya baana obwakabaka buddawo ye kyayogera Kayira ne bamutegeera bubi kale Museveni bati bamanya nti be baali okugenda eri wa Queen Museveni ng'alina kyamanyi nti nalagirwa sijja kunyoma Queen kati banne tebakimanya Museveni aziza obwakabaka bagala tunyuma manye ekintu Abaganda otuyisaamu amaanyi batwayiranga puppet sebo tetuli bangu tosa Muganda omuyisaamu amaaso mu bwavu bwe mu bunaku bwe yoyo Muganda sinsobya okuba Omuganda Baganda n'abasoma balina mico mibi twazza gwaki Obote bwe yajja wana Baganda Amini Abaganda Obote yatukanoga egudu Muganda kimale ziyongedde ndiwa kati Omuganda waali Obote ali Muganda waali bwavu bwe mu bunaku bwe where is Mr. Obote military doctor ali akokolo nedda tuli mu Buganda tugezaako kweza mu Buganda ali eri enkuyege gyezitubira endulu ate nawaali amazzi gakola gatya gigatwala mukoka obwato gyebutamu amaato oba gyebatambula mugaki weewaawo so mukulu Gitta nga tumaliriza nti twalisabye abakulembeze oba abafuzi ba Uganda obwakabaka bwa Buganda babwe ekitiibwa kyabwe nnyo byonna ebisinga ebikoleddwako ate lwakuba nti Obote ekintu yakitabulatabula kubanga olwakuba olubiri ne bayigganya obwakabaka ebintu bingi ebyasoba kale kya byasoba babyokya biraba kitanka zabirinnya biki era Obuganda ne bukola ki ne busoba abo bwandibadde ate zino government bwe zizze zino kati ng'eziriko ez'obuyeekera biki ate bingi bibayonoona ate obuyeekera ne basobya etokikolererawo wano ti akanja akakabaka tebakanaabirako amagye mugende mwene mwoge engoye ne bajjamu ne gamba emizizo baba kali kyaziriko ebyazo amagye awe wacha mimi jesi wowe jesi kati n'olubiri olwo
twaluyingira mu kifuba maje galuwamba ne gakoleramu effujjo lyago naffe netukoma tufunamu effujjo lyago bawo olwo lubiri olwaba tobakamu na mukazi mateeka gaawe naye kati ffe amaje twatuukoma netukolera ebya zonto byonna byakolewo olidde kota gaadi ezo kati ebisebo ezo lumu eziri kumpi ne geeti abantu ne battira omwo emisaayi kale n'olwekyo bannayuganda nsabira abannayuganda ne Buganda okutwaliza awamu ne Buganda okutwaliza awamu ebika byonna ebya Uganda ebya Buganda kubanga sebo ebika bya Uganda gavumenti era parliament nga yatudde awo ku Buganda gavumenti awo ne Mutebi agamba yes basajja abalwanyi baabo nga President Museveni bwatuuza parliament ye eyaba MP bameka bitano Ruto yalowooza 26 minisita bonna president abeesomera yekka kaakati ennamba yange ng'omusajja omuganda bayinza okwetaaga ng'olina information yokubasomeseeko Gitta ennamba yange eri 07 07 54 9 16 78 0754901678 Baganda badange mbagala nnyo fe Abaganda tetulina muntu gwe tuyisaamu maaso fe Abaganda tusembeza buli muntu tusembeza era bannaffe olaba Uganda batuguze kubanga olw'obwavu bwe tulimu abaana balina okusoma bo balina bwe bayoola ssente naye batuguze naffe tubasembeza fe twasembezanga ebyo bagamba nti twabawiranga ku buwuuwo that is a lie era kyali kyekyo kubanga mwali bapakasi omupakasi alina mukama we waliwo bakigamba mu luzungu omupakasi ejuniya waliwo bakyogera mu luzungu omuntu omupakasi toyinza kutuuka kulya ne mukama we ku lujjuliro baba basavanti bali savanti omuddu talya na mukama we naye ate mu kukola ennyo n'okusitwagolinga bw'oyinza okuba nga oli savanti aye n'otuuka okuba omulangira kyekirwa essaawa zino kati nga boti wamaliriza bwe maliriza ntumirako ab'ekika ky'envuma mwenva abakuzaala abanzaala bajjajja baani naye ntumirako omutaka omu omuzeeyi gwe bayita Haji Sulaiman Kizito oli lw'amata nkuyege tetya ssabo nfa Abaganda twateekanga amanyi ago ojja omanyi ngenda wani omwami nkuyege tetya ssabo jinza okulumira ne time kale naye ntumirako Haji Kalole Medi Baraka Laufikimu naye ntumirako ebika bya Buganda byonna naye ntumirako kabaka wange Ronald mwenda sebe nange no mwana weta Ronald oli part of them on the 1990 91 twabategera mwena abatoma Ronald mwena mwako ne ntumu mwana wange Ronald lwaki bana labo akabaka nayagala nnyo okulaba obwakabaka buze Ronald Mutebi ne ngamba bana laba gyava bwe yali is it Cambridge muzungu ayogera Cambridge ata asoma Cambridge tugenda kutandikira era tubagaliza amazaalibwa amalungi aga birthday nuje ya Buganda ne Uganda Uganda ya leero kale olw'ekisa ekyakatonda kyatuwadde nti tukyali balamu atubagaliza okwera obulungi mwenna gye muli kuba tuliwo lwa kisa kya Katonda naye ate mbasaba kimu nange nga tukumukunda programu eno ekintu kyekitegeeza independence mukiteeke action si mu bigambo omwana ajja kuza history okugambe daddy were told independent means nti osobola okwetuusako ABC naye ate nekimu nga busabiriza
Uganda kufuna obwetwaze baffe bwava ku ki ate bwava Uganda kutwaliza mu myaka nkaaga tukyewola ebitabo tukola eddagala tulina empiso buli kimu. So when are we going to be independent? Ndoza mu Uganda atusanga n'omululuza bwaffe nga gukola kati nemwanyi ate engoye byonna nga tulina byaffe byonna nga bikola naye nga nze kyensaba mukulu President Museveni ne system yo yonna kiwaliko kintu kimu nti ekibuzo tukikubuuza mu abatwanatuliza tufuna ddi obwetwaze what I celebrate tojja tugamba tuli independent nga drone ziwamba abantu bati akasijja tugambye nti no tubanjibwa ssente bodi bake tubanje simanyi bikuzaje tugamba ffe tuwola bali batuwola nanga osima amalwaliro byonna bibe bitu ennimi zaffe zetukozesa zonna ngwira n'oluswayiri kati essaawa zino lwabuwaze ne China zonna buli kimu kyabuwaze. Mukulu President, when are we going to be independent? Ekizo nkikulekedde nti abaana baffe betugenda okuzaala n'abazzukulu bamanyi tubagambye nti independence twagifuna after Uganda enkadde tusuubira. Uganda enkadde ebintu bikadde olwaki tuberekereza kinnuma nnyo okuba nti tuli mu pain buli lunaku. Bino byambadde mu lwaliro kati wale ndi mu Uganda ne program la siba muna Uganda kwa ebintu ebikolebwa tutuse ne ku level y'Uganda ensi yaffe emitima gyaffe gikaaba lwakuba nti ebintu ebikolebwa ensi yaffe emigo gikaaba ku street tunabeera kubanga panaawo mu 60 years kyandibadde Arsenal y'omulalo obwenki we are black, we have red blood, all of us. Why? Such discrimination yaki since 1960 tunokutuka tunakolwalero singa buli independence president wachi alochenga ekisabo ky'omupiira ekipya independence ya 1960 2022 twagulawo eddwaliro epya baziise Queen in which year 1918 so no so before Christ BC so kiri maybe yeah ekizimbe obamuzi naye bw'okiraba olowooza baakizimbye so kyensante President Museveni byonna ekikolebwa nti buli lunaku lubeeko nekyekitegeeza walabyeko wasimba omuti ku independence ekololo wali singa tewawezeewo emiti emeka kuva 86 emiti nayo nakyo kikulu nnyo wabeewo ekintu nga weekiri nti independence y'omwaka guno tukuwa ku magezi mukulu ekiri bwe tukuwa ku magezi mutusindika zi drone abazivuga tubamanyi they will answer one day yeah kale nze amagezi genkwamu nti buli independence kubeeko ekintu ekirabibwako oba eddwaliro oba ssomero oba ekisaawe oba okuta abasibe bonna people in dungeons abantu bali makomerannouncement ebeerewo kiro nti agambe tomorrow bonna mubashe basiiza I want all political prisoners who are Kitalia, Rwimi, wonna Uganda yonna n'abali mu safe houses bakole batya bajibweyo babalete kololo bagambe ne babanga yabba kiki bonna basonyi ebenga pardon akomata kumira mpera bye bye.